أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpozi mwenna tulaba ku support Islam in Uganda tukyali omukomu Sheikh Abdulrazak Mutebi ne Kityamuwesi Anwaro wano mu studio za support Islam in Uganda. Togambye twasinzidde mu kitundu ekiyitibwa Cairo Egypt olunaku olwalero era nga ensonga gye tukyali ku endwadde y'okwawukana mu Busiraamu nabwe kityo twamulese tumubuuze ku musomo ogwo gwe yasomesaako ku nsonga ekwatagana ku ndwadde z'okwawukana mu Busiraamu nabwe kityo kakati tulina ekibuuzo kye twalese mu ddiiro kamutolere salamu awalan assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwandiriza omulungi ogwokubiri biidhinillahi subhana era nga kyetusaba mukadde waffe ekibuuzo kino kigamba tukkirizibwa okwetuuma amannya nga abasalafu batabuliki nebigwa mu step ate era tukkirizibwa okutuuma bannaffe nti bannabida bakabalaza baliwo gye babayitamu awo amanyanya bwe gatyo tukkirizibwa okuba nti tutuuma bannaffe oba ffe okwetuuma. Faddal mashkur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا إلى صراط المستقيم ويشتي الله سبحانه وتعالى تمويبازا يتم محمد صلى الله عليه وسلم ngali mu mbeera y'okulungamya abaddu ng'abajja mu mbeera enyiizo ekitiibwa rabbal alamin ng'era abazza mu mbeera esiimya wekitiibwa subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Kati ekibuuzo ekyo kibuuzibwa tasmiya bi asma'i au sifat okwetuuma ebitendo oba amannya group ezifaanagana bwe zityo ekyo tekyali badde nga kyekikulu. Mathalan ng'okweyita abasalafu, okweyita abasalafu yobeera omuntu yansibu nafsahu ila salafu salihin aba yeeteeka oba yeeyita nga yeeyunga kwabo abalongoofu abagira ki abaatusooka kubanga ekigambo salafu kitegeeza ekintu ekiwedde. Kati bali abaatusooka abalongoofu si kubeeyita bweyisi wabula ekirungi kugira ki kukola kubanga bweweeyita nti nze ndi musalafu naye nga tova ku mwenge oyingira ejjana oli mwenzi eswata bikwa nenze ndi musalafu la ekikuyisa salafu kuba nti okolera ddala kiri kyeki kati okweyita si kyekikulu so nga ate bwobanga okoze nga teweeyise mwana tojja n'ogiyingira. Kati bwobanga oyagadde kweyita assalafu oteekeddwa kubeera ddala nga kyokola kyekyo kyennyini kyekisinga kitegeeza oba weetaddeko ekintu ekizito nga tokiri kuba tosobola kukola byonna abasalafu gye bye bakola oteeka kubanga obafaananira ddala okusinziira ku busobozi bw'oba olina. Kati ekyo kiba tekirina buzibu nga bwolaba Imamu Shafi'i rahimahullah abaafaayo ennyo ne bamugoberera babayita baani Shafi'iyya. Imamu Malik abaafaayo ne bagoberera ddala nga Imamu Malik byasomesa babayita ani Bamalikiyya. Era ojja kumusingana ng'agamba nti fe Abamaliki tugamba nti okuvuunama sujuudu sahawi ng'omuntu ayongeddemu ebeera bwe lwaki waswala. Imamu Shafi'iyya taifa abashafi'iyya omuntu yenna salaamu sujuudu sahwi ebeera nga tunakugira ki tunakutola salaamu. Kati olaba bagambye nti kyekyo imamu bwe kyeyabasomesa kati nakino bwe kiri just goberera ng'oteeka mu nkola ekyo so si kweyita mannya omulirwano bakukaaba kagundi tutunuli abasalafu abaatusooka bayisa batya omulirwano mukazeeko okubanga olinga akuba endiga olinga akuba ekitetemi okitegedde. Kati ebyo byonna ng'ate nze ndi musalafu ani yakugamba ekirevu tekiri mu kukuza salafu teri mu kukuza kirevu ng'empisa tewali wabula mufaanane empale byonna nga bw'oli tawaadu. Abasajja baali bawombeefu baalina obukwata mpola empale nga n'enkola entuufu yayo yennyini nga bwe baali nga bagira ki toteempale kuza kirevu ate n'oli mu bidya. Kati waba ojja kuvumisa na bali bajja kugamba nti balabe nyoza bagobera bwe bati bagira ki bwe baali. Ithan
okweyita amanya si kyekikulu wabula ekikulu kugira ki kuteeka mu nkola bwoba weyiseefu alhamdulillah singa ofaananye ng'abantu so nga ate okutuuma tubuuza nti ekyo kyogenda okubayita abantu bali b'okolako daawa kibasanyusa kibasanyusa era bw'oba bayise gwe ofunamu ki eba daawa so nga tuno mwana wattu be bakola bid'a naye bw'okimuyita anyiiga n'ogamba nti abaye mukola alhamdulillah abantu bazze bannanga okutta akazindaalo alhamdulillah bannanga abantu bazze seeka waali wano omukulu w'ettwale waali tulinawo wano abavubuka baffe abenzi webali wano basituke babatole ku salaamu agabbi gali wano gatole ku salaamu naye nga si mubbi wallahi obusungu bwakuwuliramu kati obuuza bw'oba omuyise kiki kyofunamu eba daawa naye bw'obanga okimuyise nga waliwo kyoyagala okutuukako nga kidde eri obusiraamu tekirina mutawaana ate nga kirungi okuyita jamaa nga toyise muntu kiki kinnakimu wallahu alamu walhamdulillah rabbil alamin jazakallahu khairan mpozi se omukadde waffe onatusonyiwa okuba nti tukulemeddeko insha allahu taala tukwebaza era nga nsaba allah aberenga akusasulamu jana firdausi eya waggulu era nga akuteeke mu bantu abagenda okuba miriranwa jannati muhammad sallallahu alaihi wasallama naffe bwe tutyo n'abatulaba nabo bwe batyo tusaba allah abateeke mu miriranwa jannati muhammad sallallahu alaihi wasallama era abafuule abantu abawuliriza ne bateeka mu nkola babeerenga batuuka okubeera nga banywa ku luzzi nabbi sallallahu alaihi wasallama lwagenda kunywesaako abantu babeerenga tebaliddamu kufuna nyonta biidhnillahi subhana nabwe kityo tulina ekibuuzo ekirala nga kigamba nti njawulo ki eri wakati w'okwawukana n'obukyayi enjawulo eri wakati awo ono bukyayi ate okwawukana byebimu oba byawukana omukomu Anwar Kityamuwesi ne Sheikh Abdurazak Mutebi wano mu studios support izamu in Uganda wajazakumullahu khairan alhamdulillahi rabbil alamin alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin talawnaha ومهد الأرض وسلك فيها سبل لعلكم تتقون أو لعلكم تشكرون ويشتو الله سبحانه وتعالى يتواني كلا قصوريا ngateri nobole tebyume bikebera bitebinzo okulaba empaji ate nayalirira enseno natutekeramu amakubo tugireki nga tutambuliramu tusobole okumwebaza oba okulungama eri Allah jalla wa ala jabeera ayagala tulage kigambo kikulu okubeera nti tumanya enjawulo wakati w'okwawukana n'obukyayi ekimu ku bintu bino bibiri bw'oba wegendereza byagala kufaanagana naye enjawulo weeri ekimu kitamwa ekimu tekitamwa tugamba nti okwawukana alkhilaafu fi lfikri walaqili ghairu mazmum okwawukana mu ndaba nazariya theory endaba yo gyolaba ekintu n'engeri gyokitegeeramu eyo tugamba nti tabi'i kya butondwa era tekina mutawaana kuba buli omu alabanga bwagira ki bwaba Allah bwe yamuwa okutegeera kuba okutegeera okusikwe kwanga n'oli kwategeera sikwe kw'omulala n'omukyala gw'ozaalamu abaana entegeera yiye yawukana kuki kuyiyo n'omwana gwazadde ajja kutegeera buki bubwe kati ekyo ghairu mazmum teriyo mashanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsana au ahsanu khaliqin kati ekyo teriyo ayinza kukinenya muntu era teriyo bagenda kukivuma era teriyo omulabanga mulungi ng'oli agamba sisobola namusemberera endaba ndala oba kitegereka bulungi era kivula nti oba okyayo omukyala mpaka yatugamba mute bw'oyinza okumulaba mubi omulanga aga nti wallahi masha Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin nga ye bwamufuna naye nga bwamuvumye ebivumo era babiteeka mu kasero teyali ketisi lwaki gw'omulaba bubi fikiri gy'olina ekyo tekivumwa tetuli ku programu nga kompyuta twakitadde ku programu yeemu okoona wali nga leeta muzikitogambibwa gwekulaba nti mukyala endaba eyiyo kati ekiganibwa kiki al ikhtilaafu lqulub kwe kwawukana kw'omutima endaba eyiyo gy'olabye n'ey'omulala gwe n'olaba nga talabye nga bw'olabye n'omukyawa ne kireeta endwadde z'omutima omutima ne gulwala omutima olumala okulwala kiba kikutwala mu muliro kubanga omutima gwe gugeneratinga ebintu byonna omubaka sallallahu alaihi wasallama yabitugaanira ddala kati omutima gulwala ddi
ng'omunna yawukanye ku nsonga naawe n'olaba nga bw'alaba oba ye n'alaba nga bw'alaba naawe n'olaba nga bw'olaba kati n'akusika mukwataganye endaba ne mugaana okukwatagana n'omukyayira ddala mpaka yatugaa nti la tahasadu ze ndwadde z'omutima temukwatibwanga ensaalwa ku bannammwe wala tabagadu temunyigagananga eyo ndwadde wala tadabaru temwesengukanga wala tanajashu temubeeranga mulyazaamanya bannammwe nga mubaguza eyo ndwadde ezo ndwadde ziri mu mutima watakabur gunowefula waggulu nnyo otegeera nnyo profesa dokita kalamu fadhi tebina makulu innama almu'minuna ikhwa Allah kyayagala alkhuwa ayagala oluganda lwe mulina sidigulizo era zonna Allah azizingako n'akukuba mu kyoto kati ezo endwadde zijja lwakulaba nti gwolabye nti munno alabye kyagize ki kati ekyo endaba eyiyo tebyagigaana buli omu alaba bubwe ne bannabbi buli omu yalabanga bubwe naye tebayawukananga buli omu yamuwa sharia eno alina sharia nono alina sharia amakulu amateeka naye buli omu agage yalabanga nga yagalaba mu ndaba eyiye naye teyavumanga addako oba naavuma ajja nti ekyo kisasiro ekinajja ate kinalaba okusinga nze nsembayo la lwaki kubanga alfikiri natavumana wamabega tekisoboka kubanga ekyo Allah yakitonda tabii eyo nature ya butondwa Allah yakitonda mu muntu kati okivumirwa kiki kwe kwawukana nolaba tumulaba wo novuma side novuma la ekyo kiba kiki kiba kikyamu olw'ensonga Allah yatuwa muqawimat al-ijtimai ebintu kwe tukunganira fenna yabituwa naye betwawukana nga tetubitegedde kyekimu tusigale nga baluganda betwawukana ne tuba nga tutaddewo obulabe ekyo kigambo kibi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha kana yawmul ithnain olunaku lw'emmande bwe lujja yaghfiru llahu kulla abidin Allah asonyiwa buli muddu yenna illa mushirika warajulu bayinahu wa bayina akhihi shahana waliwo obukukuuzi tebagize eki tebakwatagana abanga tabasonyiwa Allah tasonyiwa bantu balina butakwatagana hatta yastaliha okutuusa nga balongooseza obukukuuzi nga bujjamu Allahu akbar kati ekyo endwadde ejja gye batuvumirira mu nsonga y'okwawukana tetuyinza kwawukana ne tuba nga twawukanye mu ntegeera Allah n'atubonereza tekisoboka oyo nno ayinza okulowooza nti otegeeza abasajja bokka ye n'agamba nja kwawukana nabba wange abadan okukibuna kyonna omukozi gw'olina awaka omwana wo mukazi wo ku mulimu gy'okola abasaabaze bootwala mujja kwawukana omukazi nakwe enviiramu wali tizimbadde manyi nti ogamba wano mwawukanye nakwe enviiramu wali kale nno mbeera eyo yonna obusiraamu tebutugaana kwawukana kwakutegeera wabula butugaana kwawukana kwaki okwawukana kw'omitima obusiraamu butugaana yendwadde eriwo olwaleero buli muntu bwayawuka nti bwe balina kye bategeera fukamira sijja kufukamira yimirira sijja kuyimirira ebigambo ebintu bwe bijja ebyo tekisobokera ddala nga bwe twalaba ku misomo bayawukana Shafi'i yayawukana ne Malik mu bintu byogerekeka Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Musa yayawukana Adam malaika zayawukana ababaka bayawukana basahaba bayawukana agende mu musomo mu ntegeera naye tebayawukana mu ki bakimanya bulungi teze endwadde tebagenda kuyingira jjana olw'ensonga tumbaka yazigana sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar. Kyemba kubiriza mugende ku YouTube oba ku Facebook mubeere nga mulaba emisomo egyo egikwatagana ku endwadde y'okwawukana okusobola okufuna ebintu bino mu bulambulukufu mu bugazi. Parts zilinganga nnya insha Allahu ta'ala mujja kuzaba Sheikh Abdurazak ngali yeka biidhnillahi subhanahu. Mpozi ka tuberenga tukomawo jazakumullahu khaira tuberenga tubuzayo ebibuzo bibiri ebisembayo omusajja ono oba omwami ono Sheikh waffe tuberenga tumusibula tumute agende abeko emirimo emirala jatambuza. Barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Support Izamu in Uganda ke kalimi kosanidde okunonya buli wonna okasanze oberenga obako byoyiga eri obusiramu. Wajazakumullahu khaira. يا من أجبت دعاء نوح
روح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا